Inside Story Uganda, real source of political updates. Z'obuvunanyizibwa oba okukununula bannayuganda. Twitter yabadde ekutte ensi yonna y'ey'okugamba nti yandyagadde nnyo era anyumirwa nnyo okutemako emitwe gy'abantu nga ku luno yandyagadde okulaba ng'atemako omutwe gw'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. Yabadde Twitter? Tajja kutemako omutwe gwa omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga teriiyo kibatawaanya, teriiyo kibaloota, teriiyo kibalogootana nga Kyagulanyi Robert Sentamu. Ontegedde bulungi? Teriiyo kibalogootana. Ate nakigamba ebbanga nti wakati mu kuba nti baamazaawo nga bamanyi nti omulangira gwe bateeseteesa alinze ebyoya by'enswa ajja kuba yekka yaaliwo. Mwenno mugenda ne mwogera nti Jeno yayogedde ne mutamanya omuntu gwe twogerako ali ku bino ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa ng'ali mu yunifoomu y'amagye aweza emyaka 5 n'okusoba. Akugamba nti ayagala kutemako omuntu mutwe anywe ku musaayi. Naye nga ekibaleetera ensaalwa, ekibaleetera obuzibu lwe lutalo lw'akakomo. Akakomo ke balowooza nti kaali kaabwe ne kaba nga akalina olwaleero omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu. Amaanyi g'abantu ge gamuwa akakomo. Omanyi njagala gwampuliriza wegeraageranye n'omwana w'omugagga, ng'omwana w'omugagga n'omwana w'omwavu bali mu ssomero lyerimu, naye ng'omwana w'omwavu asinga omwana w'omugagga mu makisi z'omu kibiina. Okategedde? Kakati omugagga atuuka n'apangisa abasomesa mu coaching, tunoonyeyo erinnya, kale tugambe nti Muho. Ne bagamba nti Muho, nti Muho asoma bubi mu kibiina, tumuyambye tutya Muho? Nti Muho mumuyambe mumufunire owa coaching. Bw'amala okusoma bw'anaabako n'alya emigato n'asigako nga siseko ne siyaagi addeyo bamu coaching asobole okusoma. Naye kali akaana k'omwavu ko buli bwe kayingira nga kakikwata. Bansoni baana nga kagikwata. Ono Muho wakunnyonnyola omusomesa ba, n'omusomesa a, n'omusomesa nse, n'omusomesa he, n'omusomesa ba, n'omusomesa ha, then nate n'omusomesa ga banse ba. Ow'omugagga. Kakati omugagga aba n'ensaalwa. Asobola okugula abasomesa bakyuse maxi. Naye ng'ekyamazima akikola ki? Ffe twalina muganda waffe Mukama Katonda yamuyita. Sijja kwogera linnya lye mu kusoma. Naye bawandiikako ansa ku blackboard n'akoppa ndala. Ng'ate ey'okubiri wansi gy'asoosa n'eyawansi gunaaki. Kakati nga naye mwana ali muki? Mu kusoma. Ate nga mwana wa boosi nnyo. Bwali bujeeke. Nnyo. Naye nga bateekako birala akopolola biki? Kati bwe tutuuka mu UNEB ne baleeta question ey'okusolvinga nga ye yagidiscussinga. Naye ate bwe yafuluma mugidiscussinga yali awandiise ebirala. Ng'awandiise bifu. Naye nga ye yennyini yagidiscussinga. Kakati obwo obusungu obwa Bobby bwe balina nti balina buli kimu. Taata akuze naye nga yalina nnyini mmundu, akuze ne taata nga yalina nnyini nnyonyi, akuze ne taata nga yalina nnyini buli kimu. Ye abadde awo ng'akula bukozi ng'omwana akula nga talina faida, akuna faida, tali well nurtured okuba nti kubanga singa abadde well nurtured teyandizuukuse leero ku bizibu bya Uganda. Newe bajja okujja kuba banoonya ki ekiyinza obbatunda, ki ekitunda Kyagulanyi dissent against government, n'agamba agenda kujjawo NRM. Omwana ayagala tugamba nti NRM nkoze ensobi naye nga NRM ekitaawe. Obwajje no bwalina ze zimu ku nsobi ze NRM. Kubanga bo bakusiigira ekifaananyi PLU kiki ezimu ku nsobi ze tulina nga bannayuganda
kano mukawulirize nnyo kwe kuba nti NRM yaleeta amagye gano ne gaba nti olwaleero gayaproducinze omuntu nga Muhoozi kubanga amagye agatandibadde ge NRM tetwandibadde na muntu nga Muhoozi aleeta ntata mu ggwanga lyaffe ng'ali mu magye. Ne oli kubiri ebimundu ali perfect. Akubye ki? Kubye embundu. Kubye ki? Kubye emundu. Eyawa nagamba otakubangako mundu wantu wonna. Yagende n'omupalesu lightning thunder yadda na sepiki ng'ate bazisikira mu nsenene oba bano baava nazo Masaka. Ono jeno nagawa DNA kyayinza okukola kukuwamba kukutulugunya n'ebyo byolaba mu kooti Kayongo. Ontegera bulungi. So n'okuba nti abantu baffe baatemulwa Kayongo nga batemulwa amagye aga Bamuhoozi. So bw'avaayo naga nti asobola otemako omuntu omutwe towakana Kibalama yabula, Kanata yabula, they disappeared in Uganda. Ababawamba bamanyiddwa. So si kya buti okuvaayo n'okyogerako n'ogamba nti manyi kye mwagala ate kye baloota. Mwaruwa bagezaako kumutemula ne batemula driver we abalagira atemulwe Mwaruwa bakuwaako lipooti nti baafa. Era ekyali kisazisizaawo nti atemulwe Mwaruwa kwe kulogootana bakyalogootana kati kuba bakoze buli kimu Kyagulanyi akyayibwa abantu bakoze buli kimu ensonga ya Kyagulanyi abantu webakeete basibye abaana baabwe batemudde abaana baabwe basosodde abaana baabwe batulugunyiza abaana baabwe basanyizaawo ebyefuna by'abantu baabwe byonna nga babikola in every department byanfuna bya buyigirize byaki byonna. It is about the manifestation of the existentiality of Kyagulanyi and the idea of the power of the people. Ekibalemye kakati ne bwolaba ono nagamba nti this one is at the helm of the military kuba naye yakaaba nga bwolaba musinguzi bwe yakaaba mu revenue nti bampe nange nkulire ku revenue nono yakaaba eka n'asiita ebigere nti baba ze nampa ku bukulu bw'amagye ne bamuwa naye nga it's not by qualification, it's by DNA. And there's dissent ekiruma Kayongo mu bino byonna. Waliwo abayingira mu magye, waliwo abantu nga bayingira mu magye nga they are career army officers. Kati olwaliro gwe CDF olwanagana ne Lweru kati kyawo Kyagulanyi mu picture kuba ye Kyagulanyi mulwanyirizi wa ddembe bitono by'oyinza okumukola ne bimuleetera okwejjusa kw'ebyo byakoze mu bulamu. Ndowooza nga n'ekyokumuttamu ekiri kuba we have interacted with him. Nze nakugamba lwaki njagala nnyo Kyagulanyi n'obulamu bwange bwonna. Bwe namubuuza ebintu byange bye nali mubuuza okulaba bye tugenda mu yaŋŋamba Waiswa nze kuba nze ne baŋŋamba mu 2018 baŋŋamba ebyokutemula Kyagulanyi. Baŋŋamba nga babikugamba mu perspective nga baŋŋamba bali mu high levels of security ne baŋŋamba tajja kumalako salinda ne musanga ne mwa waya nkufunye twali moloka aba ne mwa ABCD ku Parliamentary Avenue 2018 I think April 20 something. 18 yali akoledde Kyagulanyi nkutire bagamba kwolwo nanga we will not allow him on the ballot. We will not allow him on the what? On the ballot. Etomanyi tera mu gw'omunaana gw'omusanvu nga gugwako mu 2018 nengena nesinkana Kyagulanyi omugamba yali ajja ku Parliamentary Avenue agenda kulaba Don Sheriff. Yali n'omuvubuka bamuyita Dennis Tumuhaire tumuleka ku Magic Parking nentula mu V8 eyo yennyini ey'Omwaluwa nemugamba nti no boss ebiriwo bimanyi nti ebanga yajja kunyiga tojja kubasumbuwa nanga Waiswa kabanyige naye njagala bagenda okunyiga nga Bannayuganda nga mwe Bawaiswa mwenna mufuuse Bakyagulanyi. Mbona yagala kumfula Bobi Wine ono musaado naenda kufula Bobi Wine ni mwembi nga
the context kyategeeza nti he's willing to die for his country. Bobi Wine a superstar, an icon, naye agamba njagala ngenda okufa. His mission was not to be president. Fe tumugamba nti nedda kati sebo, we need to protect you, we need you to further this struggle, you are our true generational vision bearer, because the yardstick of Kyagulanyi's entry to politics, the sacrifice was death. Bamusiga enzikiza nga yakuttibwa. Kyagulanyi twali tupangisa ennyonyi egenda mu Arua. Bino nno byenkugamba batono ababimanyi. Twali tupangisa ennyonyi emutwala mu Arua, era ne tufuna intelligence nti bajja gikuba. Bajja gikuba mizinga. Ne bagamba nti kuba ennyonyi eba ne janka. Naye ati kakati tuba tukola kubanga wano bajja kutusumbuwa. Tufune akanyonyi kave Mitala, kave Nairobi. Kave Nairobi nge mu Gahinga, kajje okuva mu Gahinga, kajje wano ku airstrip yafune wakakabira nga tebamanyi nti mwali kamusule mu Arua. Lukiiko lwatu walisawa nganya okusalawo. Esawa ngezi dani magic nga bakodde tenyonyi bajja kugikuba. Bajja kugikuba. Kakati omuntu ayingidde mu byobukulembeze nga amanyi bulungi nnyo nga badiscussinga na kufa kubajukira nali mbadde mu Democratic Party. Awo Democratic Party mmamwebuza saaze munasimbula naye nga mumanya nga munasimbula 8 nga muli ne mawumba mujja kusimbula ku emu. Leta fayo beggulu mutuuka ku 5 ne mugera mpaka nga bagendaka. Bobi olyokangano gyawazali. Kakati twebuuza waliwo wali akansigadde mu Waiswa. Waliwo akansigadde mu wali. Ogambye nti Musa omusanga ku Parliamentary Avenue. Ati nzija nvudde mu office. Bankakasiza nti musajja wange bajja kumukuba. Mbagaye tawunja kumukuba, mbagambe ajja ku luno tumaze Sevia tumufunye. Mubaka wa Parliament linda ko Waiswa musanga abakugamba nga bebaagala omukuba obanga bagamba omulabula aleke kukubwa. Abangamba bo bali bankakasa bukakasa nti oda z'okumukuba zaweebwa dda. Nti ali mu target. Nti tebajja kumukkiriza kuba yali amaze okulaga nti amaanyi g'abantu gali ku ye n'ekifeva y'abantu eri ku ye. Ate bo nno ng'olwo balowooza nti wakuleeta buleesi balala. Munnange nga musanga sawa nga 11 ez'olweggulo tusisinkana mugamba amawulire amabi ge nali nfunye. Nze nali ndese amawulire gali aga Prophet of Doom. Naye gwe ndetse amawulire ga Prophet of Doom. Musado nanga ntya awaiswa ebyokunzita nejjo bagezezaako ne luli bagezaako n'entya bajjagezaako n'enjagala bagenda okunzija mu mulamu bw'ensi eno nga muli bangi abayimiridde ku nsonga ya Uganda. Nali simulabangako omukulembeze bw'atyo. I have not seen a strong-willed, formidable leader like Kyagulanyi Robert Sentamu. Jukira, he is a superstar. Abadde mu byakuyimba nga asasulwa busasulwa. Family ye eri bulungi. He has traveled all over the world. Emmotoka mu kikomera ayinamu ezisuka 10. Asula ku acres ezisuka 10. Business agikolera ku acres ezisuka 10. Kakati nga ali an accomplished person. Akugamba nti oba nfa kankole ki naye njagala nfe nga mwe Waiswa mufuse Bobi Wine nga musobola okwongerayo liberation story okuleka okuba nti tebagigalira bugalizi naye mwena mu amplifyinge. Nze nali deputy spokesperson wa DP wanchaza emirundi emeka Kayongo wanchaza emirundi emeka Kayongo bulira bannayuganda nga toswadde tewamanya nti nali deputy spokesperson wa DP Kayongo linkimanyi kati Kyagulanyi waba yangamba nti okola naye ndibeera ye ng'olwaleero nkyaza buli lwakubiri. Kayongo lwakyagulanyi tomukubira mu ngalo. Kuba mu ngalo oba tuli wa mutima mubi kuba nzija buli lwakubiri. Kakati naye bino byonna tufunye obuvunaanyizibwa ffe obwongerayo kye twongeddeyo kuba kati ne bannayuganda nange ne bwe banzita olwaleero mmanyi nti ndeseeyo Waiswa omulala ne waleero omu era mmanyi nti oyo Waiswa gwe ndeseeyo awuliriza paalo buli lunaku agenda kubaawo n'enkyukakyuka naye akoleyo Waiswa omulala akoleyo Waiswa omulala naye nga byonna tuva ku
amaanyi amasanyalaze obuvunaanyizibwa okulengera ewala okw'omukulembeze omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu teweerabira ku kalulu ka 2026 kwali ffe gwe tuleeta kati abali kubiri omukalukalo tajja buseera butuse wenkwaga bumwokya mu mimiro nti abutuse wenenda buli kakati nabo bali confused zino tweet zaleetako foreign crisis. Sudani yatuwoninze naye gwe omanyi okuba ne Jeno ali myaka 5 ng'akeera n'awandiika nti nze luwenda ba Beyonce Sebaka nga naye Jeno yatwala amagye g'ensi naye ng'agamba nti ye buli walaba Beyonce nga azina nti ye teyeebaka nti amuloota nti era alina omuwasa ne waliba ali myaka 7 era ebimu ku lwaki ayagala abeere pulezidenti wa Uganda nti akozese amaanyi g'obwa pulezidenti awase Beyonce. Wulira ebirooto by'omuntu gwe mumuleetera bana Uganda byateekayo naga nti nze nti ekyo ekisiyaga nina bakyali bange era nja kukijjawo 2026 nja kukkiriza kibeere kya lwatu. Bino byogerebwa Jeno Muhoozi Kainerugaba. Ffe tebyandituswazizza nga biswaza famire yokka n'ebiswaza ensi kuba esendala ziva zijja zikowoola. Yagamba ambasada wa America nti agenda kumukwata. America netuwoninga. Kale ne wandibadde ayagala kulaga nti ye mu buyabuya kyekifaananyi kyayagala okutunda nga kyaguza naye amanye nti ataafiiriza era tattanya ekifaananyi kya Uganda. N'akugamba nti Yesu mukazi muganda we nti Yesu muganda we ani Muhoozi muganda wa Yesu era babazaala ne Yesu nti aveeyo lwakitula oyo yakulira amagye ga Uganda DNA Jeno. Nakeera nagamba nti ye naloose abawala bonna baki bachwezi simanyi batuusi simanyi bahima simanyi bahutu tugamba he's delusional ate nabo bulwadde. Kati ffe tubirabanga ebyokusaaga naye njagala omanye gwe nti bagezezzaako emirundi gyonna. Gwomanyi lwaki Muzeeyi Sabiti bamusindika Maliba? Muzeeyi Sabiti omanyi ono yali gundi assistant IGP deputy IGP yagenda Maliba lwaki balemererwa okutemula abantu ba Kyagulanyi naga nti baana bange batonze mbitadde. Muzeeyi Sabiti ali Maliba uwa mu company ya magye ya Maliba akola ngato bamuga katigenda ku yashushaini negolooza ono agamba okubiheadinga omwagala w'abangi ne Muzeeyi Sabiti ani yali asinga mu elite force kubanga oli yava mu SFC era nga bakugamba nti mbamu ku bagezi abali bamanyiddwa abasobola okontaininga buli mbeera yali Muzeeyi Sabiti kyekimuleeta mu polisi nga bawumuza Kale Kihura era nga bamanyi byonna yajja okukola ki okubimala. 18 Novemba tawulo yagisuulawo bamukyusa ne bagenda Somalia ne baleeta lokeeti okujja okutemula commando unit abantu 54 tekibangawo mu history ya Uganda. Bino byenjogera byali mu Uganda. Kakati bw'avaaye azaakola ebyo kuba yabadde akulira amajjeera bw'avaaye azaakola ebyo naga nti njagala kati mutwe gwa muntu si mukutya ne mukakasa bana Uganda kuba mwagala bangi yagaye nti sitidde era manya nti ensonga zenno okutimirirako nja kuziyimirirako nene bana Uganda bamanye tuwagusanganganga omubiri gwawe tegulina mutwe agunyumira okutwala mumutegedde anywa musaayi mumutegedde. oba ebigambo bino biteekebwa ku tweeting nga just byakusaagamu n'abakulu abagala ebyobukulembeze kati bakkirize nitugamba abanywedde aba under the influence of what? Russia? Kubanga tosobola nabali wano nembagamba nti bagenda mu hoteri nenkubulire ebyali mu hoteri saabikubulire Kasese kakati akugamba nti ekisiyaga ajja kukikiriza mu 2026 nga kalukawedde. Kati omuntu akyalina hallucinations omuntu akyaloota nga alaba
Nubo jino wachawa mchawe. Ate na mchayira chibyawandika nze mbiwandika. Oba kyogamba mu Uganda yonna nze abyogerako. Na yatuse n'okulogotana nti ffe Bobby ffe twamuleeta. Ne mugoba eyali atwala Electoral Commission, Secretary wa Electoral Commission. Ne mutemula abantu. Bobby lwe yajja mwalonchinga tukutuku okumulwanisa balonkinga tukutuku ye tekinologiya gwe baleeta ku olwo government tukutuku as a form of transport for Ugandans. Kubanga Kyagulanyi representinga omujiji ogutamanyi byatwalwana ogutalimbibwa ebyo bya representing omujiji oguli fundamentally distinctive kwebyo ebyaliwo between the 80s and now. We are now in the 21st, we are in a different century. We are in the 21st century, not so. The other one was the 20th century. Bwebava yoni batisa mukamao gwe tutya. Ati munange nagamba ekintu kimu. Kati ne bwe mba nti aha nkole ki? Bannayuganda mbabulire. Sikyalina kudda mabega. Tunayenda mbere aha gwe mpaka nkole ntya. Mbiveeko. Olwaleero nkubire nga sijja kujja. Twayambala okukyusa Uganda naye gunaaba musaayi gwaffe. Kino kayongo nkiddamu. Zinabe waffe bakimanyi. Kino nkyogera lwatu. Nagana omulambo gwange naguwaayo singa guba guze mu biseera ebituufu nga gomwetaaga. Nze sirina kintu kyonna. Kayongo, we have given all okujjako Museveni, and we are giving all okujjako Museveni. There is a lot of sacrifice. There is a lot of sacrifice. Giving in all. We have given in all and we are giving in all. Era olusitugamba noga nti Katonda tuwa amaanyi tukwasa obusobozi tusobole okulafubana n'okusingawo n'okukira kwaga amaanyi gotuwadde olwaleero kubanga kirina obwetaavu bw'ogenda emulago n'olaba abakansa bw'ogenda olwaleero leero bawambye munamateeka mu koti mu kangaroo court ey'amagye sina kangaroo court mu lukiiko lw'abannamagye olw'empisa bawambiddemu munamateeka omuntu eyagenda n'asoma emyaka egi omuntu yagenda nasoma emyaka egi bamuwambidde okukola omulimu gwe mu butuufu kyokka ne bamusalira mu kangaroo court etteeka ligamba nti omuntu bw'anaakolanga contempt of court mu kooti y'amagye mu disciplinary tribunal y'amagye ajja kusibwanga omwezi gutya gumu bamusibye emyezi 9 in fact bagamba nnaku 3 Munamateeka wa Dr. Kanokiza Besigye olwaleero asibiddwa akakundi k'abantu abatono abali mu kumenya amateeka nga bambadde uniform ya Uganda ani akulira amagye because bo interrogating on akola Twitter nga bamuwa okutereza amagye gaffe biki amagye gaffe bigeeyongeddeko azimbye housing units z'abajase z'akabi bafunye officers messe ennungi ez'omulembe guno are they using modern equipment basasula omusaala ogusaanidde balina welfare abaana baabwe bali insured ku byobulamu kubanga taata bw'aba agenda okulwana Mogadishu omwana we mu insuring mu byobulamu babirina bongeddewo amasomero g'amagye nti kati there are more schools of the military waliwo enkola eyamba omutsi alina omwana mu magye kubanga kati olwaleero ne waba musirikale ne waba DPC ne waba OCCID ne waba bano abali ku nguudo tewakyali quarters mu basula ekyabateesaawo quarters nti ne wabanga omusirikale afuna omusala mutono ebyokusula tebimweraliikiriza kubanga alina emmundu esobola omuwa kyonna kyayagala ekyamulabiririsanga omusirikale ng'ovudde Uganda amagye g'abamuwozi gagasomesa okutulugunya ne gafuniramu akabondo katono maama taata twatere embunda batwatere embunda maama taata bewawulira abagende bebatirawa Somalia. Can we interrogate okuva lwe yajjanga emukulembeze bw'amagye bameka abadizatinza amagye gomanyi badizati abali mu magye kumpi nga bwe bayingira bwe bafuluma because of bad leadership omujasi yetuze
lwa bukulembeze n'abeera na satiriko n'agamba labirira abaana bange kitegeeza n'omujaasi afudde talina shurite nga mwana we anaamalako okusoma kuba n'abaana mwe basomeranga mu masomero g'amagye bano abajega bagajjawo mu magye yesooka line of treatment kasa kibanga kitutwala mu kununula Uganda so we care less about abategeera n'abatategeera we care more about ensonga eyokulaba nti Uganda efuna obwenkanya mu bukulembeze ate Uganda si yansikirano kati ekibasumbuwa nalwaki olaba nti alogootana Kyagulanyi alogootana Bobby kwe kubanga nti alaba nti omuntu abantu baleeta ne bayimusa omuntu nga Daudi bwe yayimusibwa okubaweereza oba nga Joshua bwe yali replacinga Moses wakati mu kutwala mu Bayisirayiri mu nsi eya Kanani ensuubize nga ffe abasoma ebyawandiikibwa so nze tetuli bothered tukyali ku buvunaanyizibwa obwo obw'okuyitibwa kwa Katonda okuweereza bannayuganda mu kununula embeera y'abannayuganda nga tuyita mu nkola etali yakuyiwa musaayi bano abanyuunyuusi bannakyemalira gye baagala okuyisa mu bannayuganda. Twala ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba. Naye oyo nga tumuwa nnyo lwaki tumuwuliriza anti ensonga zino zennyini zajjayo ekisooka Mpuuga zeetaaga okutunuulirwa mutiitiizi baamukozesa bw'ojjukira ekiwandiiko kya hale Satan Alliance eri alliance ya Stan gye baakola it is Democratic Alliance ebyo baakyusa basooka mu ndagaano ya Stan mwe baali balimbidde Kabuleeta agenda okulaba nga Stan mwenyini yakola endagaano naga bagiyita Whole Alliance ate nga Stan yakola endagaano kyekigimuddusamu kubanga baakola ekiwandiiko nga kigamba nti General Museveni ajja kuba pulezidenti bo ne weebeewa ebifo ebirala mu nkola ey'okwegwanyiza wakati mu kudibunkona eggwanga. Ebyo nno bintu bikyamu ffe abasoma ebyawandiikibwa. Nelson Mandela yatuuka ne bamugamba nti katukuobadde vice president ove mu kulwanira abaddugavu oleke bakyerupe beegiriise n'agaana naye Mpuuga tasobola gaana. Bwayogera ku semateeka ya National Unity Platform namulina okubuulira nga agamba nti asobola okulaga bannayuganda kopi nengamba kaliraba omusajja ono kusoma amateeka obudde nga bwakawungeezi. Tukugambye nti Electoral Commission yeyina okugazetinga by law yeyina okugazetinga our constitution kuba eri submitted ate n'ogamba nti it cannot be accessed oba otegeera kati kye kyasubmitingibwa. Ekyokubiri yali put out to public notice kyova olaba Mpuuga wakwata omuyambi wo n'omusindika agende mu kooti alemese constitution eyo okubeera gazetted and promulgated. Ekigikukayanyisa from day one ne bwe wava e Bulaaya nga teweetabye mu General Delegates Conference eyali Kavule gwe Mathias Mpuuga kyewakola watuuza press conference ku parliament n'owakanya ebyali biyisiddwa mu constitution nti abantu banaabeerangayo ebisanja bibiri. Bannayuganda temujjukira omusajja oyo ng'ayogera ebintu ebyo. Temujjukira nga Mpuuga Mathias nga tumaze okuyisa constitution nga tugiyisizza e Kavule bwe yava e Bulaaya yatuuza press conference n'agamba nti ekyo kikyamu kubanga abakulembeze abakoleddwa bajja kuva mu kisaawe nga bakyetaagisibwa. Bannayuganda ekyo temukijjukira. Oyo yavuddeyo leero n'aleeta obujega bwe n'agamba nti ate kati constitution tebagirina tebagimanyi. Our constitution gye tukoze empoweringa ekibiina decentralizing obuyinza ewe ekifaananyi kya gavumenti ya Uganda empya erina abakozi abatono naye ng'obukozi bwa waggulu kubanga ekola ku kye bayita administrative cost. Okay? Kakati ebyo byonna bye biremeseddwa mu constitution yaffe empya tulinamu ssentebe w'ekibiina anaavunaanyizibwanga okubiriza enkiiko. Constitution gye twaadoptinga tekirina naye ng'abalemesa ebyo. N'ekyokubiri General Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kugulirira mwami Mpuuga yali amutumye era nga amutisa obuvunaanyizibwa obulala nti bagende mu kooti bagezeeko okuzza Kyagulanyi okwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda okumala emyaka 10. Bagenda mu kooti. Mathias Mpuuga yagenda mu kooti n'awaaba ng'awaaba
through omuyambi we nti Kyagulanyi tebamukiriza okwesimbawo okumala emyaka 10 nga akalulu kali kawedde 2021 nga kawedde obanga tikano musango giri kati mu kooti bagala kumuziyiza kwesimbawo mu 2026 kubanga General Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi okukira ku malala nga tegali bogged down by security forces n'ebirala bematiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu baspoiler baletemu abantu nga Bampuga kubanga ne Bakatumba Oye baalimu kati balese Bampuga Oye ekiresa Bampuga Oye bo tebafaayo era ye kyobola bakutegeka nti alibeera minisita mu gavumenti eddawo nga Joyce Sebugwawo nti tukolaganire wamu gavumenti tuteese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza kakati ye alafuuba n'okulaba nti nobwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogera ku NUP kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweeredde okugikkakkanya okulowooza nti yasobola okujjamu ettutumu naye nga temuli huyo hakuna faida tu hakuna faida huyo na mchezo huyo muntu wa mchezo finito huyo muntu wa mchezo oyina kugambye nti ebimu byayogera tabimanyi omuntu eyali munda mu kibiina nga ali ku lujjuliro wali ogamba oti ebiseera ebisinga yabimalanga mu kuwummulamu teyatulanga nkiiko bwe kyoba otwala yali bize mu kuwummulamu kanzi otandikirawo yita Pal FM 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo Global Paint eyo langi gyotekedugera maaso nokubanga wettanira genda ku dduuka erikuli okumpi wa supermarket olwenga ofuna Global Paint balina esiigibwa munda n'esiigibwa ebweru kale no beekwate jeno yagaya Edi Mutwe Edi jeno yegomba Edi Mutwe mulaba buli tulina maji basajja babakulembera yegomba Edi Mutwe ate omuwulidde kale Edi Mutwe anakwatanga briefcase ya commander in chief ebanga erimu communication detonators ebanga erimu high level ina nokuba ne kibaita high level access to security niyo manyono tabimaga naye buli bwalaba Bobby ne Edi Mutwe kati agambe oba nange Edi Mutwe yanapo wabizi kati era Edi Mutwe sawa yona jalo yegomba Edi Mutwe agati Edi Mutwe shedi tate bangambye Edi Mutwe olabya amanyi gakyagulanyi kati yegomba Edi Mutwe jena manyi Edi Mutwe agayagala ateza tumanya fenna gwe teriyo mu State House atamanyi Bobby byaliko fenna batumanyi kingambe yajja n'atuwa amasaya kugambye ani ngaye mwenyini yayogedde ti Edi Mutwe anaba muyambi wange ti anakwatanga briefcase kakati otegedde nti atuuse ku level nti Bobby bw'abalemye katufune ku Edi mukanfune ku Edi Mutwe nenge Edi Mutwe mugumu ate Edi Mutwe ate anoonya jeno Edi mwesege Edi Mutwe toyinza kumuteeka n'omunafuya nga bw'oyaga naye nalabye jeno nga yegomba Edi Mutwe naye gwe Edi Mutwe jeno jena mwagala Edi Mutwe jena ayagala Edi Mutwe ku nsonga za byakwerinda nsonga ebyo namwe ku magezi mbyokwerinda ate goyinza okwasa omuntu briefcase ey'amagye ga Uganda nga tomwesiga amulaba byakola wano nga naye amwegomba tinange nembayo ne Edi Mutwe banga nti yagezaako omufuna n'alema nga yalooza bya birevu ono Edi Mutwe Edi Sebuufu mwana wa wano jeno yansesesa nnyo ku Edi Mutwe kakati olaba buli kimu aba akyegomba tikali singa nze Bobby ne Bobby munaye favor ya Katonda gwe tewagifuna musajja mukulu tewagifuna gireke kusanya nalabye Balamu manyi nawoningira no Balamu nti Balamu gwe ozoli mugezi ne Balamu tebyamukalidde ku mwakati walabye ku Balamu sanya damu Balamu kati nawe ddamu oyogere kwatu abigambanga bannayuganda ne Balamu yagamba nti ne Fulufiga bagamba nti ani ayogera amazima bagamba ani ayogera amazima sanya kati bagawulire yayogedde ebintu bingi Sanya yayogedde ebintu bingi birimu n'ebyokwagala omukozesa birimu ebyokubawa ssente
kuba bagamba yayogera amaki amazima munnaye it's a matter of time. Ate Katonda Wakyagulanyi teyeebaka kubanga ebintu ebisinga twandibadde tubisomako nga n'okufa ffe twafa abantu ne babisoma nti byaliwo ne baba nga amazima bagamanya kwolwo naye agage tegawangala tegaweza na mwaka. Nalabye Balamu ng'ayonooneka n'ebigambo namugamba Balamu tofuuka mugezi okyaliwo okwena ensi toyonoona bulamu bw'abaana abo. Nze nawulira Ssajja ng'agamba nti yalina tanka nendaba nga baseka nenga naye gwe bana abantu bawuliriza byayogera nti yalina tanka n'abagamba nti yafa babagamba bafafagane n'abasirikale ne bamubuuza wafa nabo nti bo ne baseka ng'abalabisa yali abalabisa era yabalabisizza nti yafa n'abasirikale. Kakati bamukubira bamubuuza tanka ate nga omusango mwamusonyiwa kati bagamba mulalu. Lwaki bulijjo waba mulalu temutugamba? Muyinza okuwozesa omuntu omulalu kikirizibwa mu mateeka okuwozesa n'okusalira omuntu omulamu. Balamu bamukwate, Balamu bamukwate. Balamu should be arrested. Lwaki bamukwata Balamu? Okukozesa omuntu omulalu endagaano okozesa omuntu omulalu okozesa omwana omuto kikyamu. Ne Balamu yennyini kati aga nti oli muki mulalu. Naye nga nabagamba nti Sanya yeetaaga obujjanjabi. Ne mbagamba nti Sanya bano bannakyemalira bamukwata ne bamukuba ne bamuteeka mu solitary confinement. Ne mbagamba ffe tumuwe buwi budde ajja tuuka azuule kubanga omuntu kasita bamuteekako tocha era addamu n'aliwindinga. Omuntu bamuprogramminga addamu ne yeeriprogramminga. Kakati yeeriprogramminze mu Sanya origina alabaga alengera Balamu omuyaaye naga Balamu gwe. Kakati kyekyo president kye yagambye era naawe obuvunaanyizibwa nti tubabudde tubakomyewo eka tubalabirire. Waiswa abaana bano baagala kozesa kibiina okusobola okununula ebyabasuubizibwa nga balaga nti bazeeyo gye baba. Munange ekibiina kyaffe kibiina ky'abantu ate ffe tetulamula mibiri naye tetulaba myoyo tuli ku bikolwa. Omuntu aneeyimirirwanga olw'ebikolwa bye. Ate bannaffe abo munange basasudde omuwendo munene newankubadde eri abasasudde omuwendo ogubakirako tubawa ekitiibwa era tujja kukola kyonna bannaffe abo okuba nti ekitiibwa kyabwe tekittatanyizibwa kubanga abamu mu kubakuusa mu kubali kuba eno gavumenti ya bulimba Balamu abo basajja balimba ne kye bawadde ekitono kye basobola okuwa abantu nakyo bakinyaga. Ye karakita ya NRA eyekiyeekera asaanidde tafuna atasaanidde yafuna. Yenkola yaki eyekiyeekera yenkola yekigayaavu eyabayeekera. So kibi nnyo naye byonna ebiri mu Uganda yensonga lwaki gwe Munnayuganda wandyewaddeyo okulwanirira eddembe ly'abantu. Njagala okuvumirira ne sekuvumirira kooti y'amagye. Njagala okuvumirira ne sekuvumirira kooti y'amagye olw'ekikolwa ekyokuwamba munnamateeka olunaku olwaleero. Kikyamu kya buswavu kittatanya ekitiibwa kya Uganda ate nammwe bannamagye oyo General Freeman ye Freeman Mugabe Freeman fumiitiriza nnyo nga tonasalawo mu busungu bw'olina olwaleero mweyo entebe gy'otudde. You are not a very old gentleman, you are quite a young man. Fumiitiriza nnyo 30 years from now kubanga ebikolwa bino ebiri mukolebwa ku bannayuganda bisusse. Toyinza kukola kintu kikoleddwa lwaleero mu kooti y'amagye. Kibadde kikyamu kivumirirwa ne sekuvumirirwa ate ne mugatanako okumenya amateeka agafuga kooti yammwe omuntu ne mumulamula mu bukyamu. Kiraga nti muli bantu bakyamu, temuli patriotic, temukola kufiiririra ggwanga lyammwe wabula mwewaddeyo okubeezaawo n'akyemalira omu. Nzikiriza leero ntumire jjajjange
mutumidde Busiire Luuka nzikirize leero ne Edith Katende tumutumireko. Leero birthday ya mukwano gwaffe Jenina Kabaale Bungereza naye tumutumidde. Tukutumidde nnyo, tukwagala nnyo bakwera muwuliriza wa Namwatulivu. Waliwo ekibuuzo ekisigadde kinsiiwa Waiswa Kankitakule nga tukyali ku nsonga y'abaana abavubuka basaanya. Bwe baali mukomera twali wano nowa abantu information nti waliwo abayita wansi w'emmeeza nga bagenda okusisinkana abasibe b'NUP. Mu kiseera kino baavuddeyo ne beefukulula ku ebyo bye baayogera nga bali saidi eri. Nammwe mwayise wansi w'emmeeza ne musooka ne mwogeramu nabo. Fera amazima ogalindiranga mu koona. Munnange bw'osimbulanga amazima gwe tuula eri lata linda kiwewudde. It's always about time. Kimala ne kitambula nga bwe kirina okutambula. Temwabasinkana nako mu ngeri ya kimala. Tekyetagisa. Kati beetaaye mu lujja. Teriyo kati ove ku maanyi g'abantu oddewa. Oyinza okugenda n'abatono ng'abangi balina gye bali. Gwekyo wakisangawo. Maanyi g'abantu gali kavule. Ago ge maanyi g'abantu gwali eyo yongeza omuliro. Olaba abaali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza. Kaakati ow'ekikoofiira atyanze ow'akakofiira. Mansur King Sam musajja Muisiraamu.